Bano bagamba nti baleeta obulwadde mu bufumbo kubanga abaami baganza nnyo abakyala ekivaako amaka gonna okusaanawo. Okusinziira ku Peter Muhumuza omu ku bakungu mu lukiiko lwa munisipaali y'e Mukono, amaka mangi gafuna obulwadde nga buva ku bannyinimu okuganza abakozi bano ekireeta obutabanguko n'obulwadde mu maka. Muhumuza agamba nti okuganza abakozi tekisobola kwewalika naye wabeerewo ekikolebwa okuyamba abafumbo obutafuna kawuka naddala senga kisoboka okewala. Temalize ng'akoze ki? So namwe abaana bemukozesa awaka mubatwale mbasawo babakebera akawuka bino bya bwereere. Bino byonna byogedde bw'abadde babakebera abantu akawuka ka mukenenya wali ku St. Elizabeth Medical Clinic mu kibuga Mukono okubadde okw'obwereere. Yeridia Namayongo akulembeddemu kampeyini eno ategeezezza nti baagala okufuna abantu abawerera ddala abatya okugenda mu malwaliro okwekebeza y'ensonga lwaki batutte kampeyini eno mu maka g'abantu. Ate n'abakozi abangi tebalina ssente zigenda mu ddwaliro tubasitula ssente oluusi ntono. Kati kituyamba bwe nkebeza omukozi wange omwana wange mbamanya nti ngenda mukumanga mulamu ate ekyokubiri n'omukozi yennyini banfudde ku bulamu bwe kubanga abakozi oluusi banigirikitingibwa abeera famire gye yakuliramu oluusi nga njavu. Kati nekimuyambako okukola ki okubeera ng'asobola okujja aba alaba nga naawe omututize ng'omwana we ng'omuzadde we laba ng'asobola okuyisa bulungi abantu be. Naddala ffe abalina famire nze amagezi gempa abantu abakozesa abakozi abawaka bw'oba oleeta omukozi owawaka mala mukebeza olabe nti talina bulwadde bwa AIDS kubanga ogenda nowesanga nga waka olinawo abavubuka oba olinawo abawala ate abaana bo bajja kumaliriza nga bazannya n'abakozi abo ogenda okwesanga ekivuddemu ng'omwana omu asse famire yonna. So ngamba bw'oba oleese omukozi ng'olina gy'omujja n'omuleeta awaka mutwale bamale mukebera akawuka ka AIDS oba mulenzi oba musajja. Wabula bano era balabudde abasajja abakomole nti tebeeyibaala kufuna mukenenya kubanga bakyasobola bulungi nnyo okufuna akawuka kano. Obanga oli nakunywesa omwenge nakunywesa ki omala okunywesa omwenge nakukozesa nga tumaze kwekebeza omulanga gwenkuba guli gumu bw'osanga nga bakukozeseza n'osanga ddanga yakozesa tomwesiga genda mu ddwaliro eri okumpi bajja kuwa eddagala erigema okugema kukira okkonya mu ssaawa 72 senga baweekebezeza ne bakuzuula nti bakozeseza bakuwa eddagala era tofuna kawuka ka mukenenya. Namayongo wabula asabye abakyala okulaba nga baloopa mu b'obuyinza emisango gyonna egibatuusibwako gamba ng'okubakwata okubakako omukwano kino kibasobozesa okufuna obuyambi obw'engeri yonna.